Ojjange bwayogedde ate ne Haji Muzigo bwenze bwe nawulira mbadde siriiwo nakomyewo nnaku ntono emabega naye bwe nawulira nti nno bagambye nti ajja kudduka ate naseka busesi omuntu nga Lukwago ayinza okudduka adduka alagewa ate era nti ajja kutaataaganya okunoonyereza naye ate ndoze bwe bamukwatira nga balina bye bazudde kati ate byanaataataaganya bye biriwo ate n'embeera z'obulamu bwe naye kindeese kugumya Naalongo ono n'abaana nammwe abooluganda kubanga wano mu Buganda enduulu bw'evuga todduka ogenda enduulu gy'evudde olaba ogubadde tulina okutambulira awamu mu mbeera eyo okubeera bannaffe omuntu ne bwaba azizza omusango nga ddala yaguzza era tomudduka n'olwekyo njagala kubagumya era wadde embeera etiisa naye temuterebuka Omuganda agamba nti ekiwola tekyala omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa mujja kutegeera amakulu g'olugero olwo naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Erias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga bw'olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku olw'ebyo ebigenda mu maaso nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane ntera okugamba abantu nti bw'oba onyiize tulanse onywe kaawa kikopo kinaagenda okuggwamu ng'akatuuyo kakuyiseemu ng'obusungu bukkakkanye obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga ne buleetera n'ensi emitawaana naye nga so nga tuzigoberera katusuubire nti abo abamulinako obuvunaanyizibwa essaawa eno banaakola ekitaasa obulamu bwe naye n'eddembe lye ng'omuntu Uganda eno nsi ntono si yemu ku nsi ennene bw'ozigeraageranya ku mawanga amalala naye ekyali nnene ffenna tugyamu simanyi lwaki ono yeeraliikirira oli yeeraliikirira eri nga Uganda eno nnene ate n'ebigambo abantu bye boogera ebigambo abantu nga babyogera ebigambo bya ttaani ebigambo byabongolaani amannyo naye nze Lukwago ebbanga lye mulabidde okuggyako okwogera ki ekirala kyakola ye kimuli ku mutima akyogera ekyo kiremesa omuntu omulala yenna okwebaka ennaku zino twafuna emitimbagano abantu boogera ebintu bingi ffenna batwogerera temubiraba naye twebaka kati oli bwonjogerako ekigambo tunetumbula kati Lukwago bw'ayogera alemesa ani okwebaka kubanga akulemesa okwebaka oba oli awo gwe wanditidde naye oli okwogera obugezi bigambo kati kiki ekikulemesa okulya emmere oba okwebaka naye nazze kubagumya
era nga bwe njogedde tusobola kwabulira Erias Lukwago tubadde naye ebbanga ddene nnyo mu nsonga z'Obwakabaka era nnyina essuubi ddene nti bw'anaddamu okufuna eddembe lyajja kwongera okutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde Ssaabasajja yasisinkanye abataka abakulu ab'obusoli ensonga eziri mu ggwanga yazoogeddeko era mwazuulidde n'abantu abalala abakulu bangi bazoogeddeko. Tukyalina essuubi nti bajja kuziwulira tubeere mu ddembe ne bannaffe. Kiseera ne kituuka n'agenda mu Paalamenti akituukiriza n'aŋŋamba nti eno yagenda mu KCC naga nti nze ngenda kulwanyisa obulyake n'obubbi sagale with impunity mu KCC eno eri bagulwa mabegakaawo nagenda okuwulira ebyobufuzi abituttibula ate kati saagala bastardization of politics gamba ekyali kinnemye n'okukwata nga kwegamba ebintu byalimu nze kuwange omwana gwe nalera alagika nti oli musomesa wange ambuulira kikyakedde era embeera bwebaddewo ebyobufuzi nga bigenze mu ekyo kyayita bastardization oba ki whatever nagamba nti omanyi ngenda kuwummula ebyobufuzi bwe bituuse ngenda kuwummula ebyobufuzi era badde mu nteekateeka ya kuwummula kuba yagamba nti guno ogubaddewo mpumulira n'ekinkwasa ennaku nti abadde memba of parliament n'abeera road mayor n'asaba okumweyimirira nti bannanga amateeka constitution enzikiriza neeyimirirwe n'aleeta abajulizi abantu abayinza omweyimirira. Waliwo kyala Akol Betty Awol tekeko Honorable Nambozi tekeko Lulume bonna nga buli gwasitudde ddala tayinza kudduka Lord Mayor si ayinza okudduka kati kituluma okumulaba ng'ali ku mpingu atambuzibwa n'ebyafuluma bye twalaba bitukwasa ennaku. Nsonyiwa mukadde wa si gye nali nsuubira ekinaasasula kwabo si omukadde wange kabeere nti oba alina we yasobya tusaba abalina obuyinza batuyambe bamute kubanga ddala mu butuufu alina kyagasse ku ggwanga lino bodda mu Paalamenti yaliko Anthony General opposition Road Mayor toyinza kugamba nti mu mateeka agakwatagana ne KCCA talina kyakyusizza alina kyakyusizza alina kyakoze kwagwe yali asaana na kirabo okumusiibula nti weeraba weebala emirimu gy'okoze kubanga mu politics wa Uganda otamwogerako eyo politics aba mufu history aba mufu kubanga ddala alina bingi byagezezzaako okukyusa n'ebyo mukadde wange sijja kumalira budde naye tusiimye nnyo okujjako wano ssebo mu kaseera kano ebigambo bye twogera si birungi naye Allah tusaasire tubiiremu emirembe kubanga bw'owulira abantu abanene abagula babakutte babatutte gwe ate n'oganzaani akasanka obusanke mu binyonyi tweraliikirira singa buteraliikirira era nsaba mukadde wange otutuusize obubaka obw'okwegayirira titulina kye tuli wabula tuli beetoowaze eri bannayuganda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.